tulina Hon Nabira Nagayi yebaziza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine olw'okuyimirira ku maviivi ge, olw'okuyimirira ku bigere bye ate n'ekigambo kye n'agoba omukulu Mathias Mpuga Nsamba amulangidde enkwe era amulangidde mission zonna zazze akolanga ebbanga lyonna bye tubadde tumanyi byonna omubaka Nabira abyogedde. Tweyanzizza nnyo maama, weebale kuvaayo n'oyimuka ate n'olaga eddoboozi lye oba nobaako ekyenjawulo ky'oyogera. Okusomesa kuno tukweyanzizza nnyo ne tukusaba tutambulire awo. Tulina okutegeeza eggwanga ebingi Museveni byali mu kukola ng'abikola alowooza tetumanyi, tulina omutegeeza nti tumanyi era bingi ebibadde bigenda mu maaso nga bikolebwa, n'olwokuba tubadde bantu balungi, tubadde bantu basiise, tubadde bantu baagala eggwanga lyaffe, ng'oluusi tetubulwa abantu abatuvayo tunnyonnyola ensonga nga buli sometimes bwe ziba zitambula. Naye bwe tufuna abantu nga bano abavayo ne batubuulira ensonga emu ku emu, bbiri ku bbiri, emu ku emu, bbiri ku bbiri, bannange kiba kya muwendo nnyo. Era tuli basimu maama, weebale tusomesa, weebale tugamba bigambo, weebale tubuulira. Abantu abamu bajja mu national platform nga balina ebigendererwa byabwe ebirala ennyo, nga batume era nga bajja kwonoona. So bwe tufuna abantu abatusomeseza, abantu bano abajja okwonoona ekibiina kyaffe, abajja okusaanyaawo, abajja okukola ebyabwe nga tebaagala kukola birina kukolebwa bigenda mu maaso, baganda bange kituwa amaanyi, kituwa essuubi, kituwa obuvumu, kituwa amaanyi. Ate kitukeepinga nga tutambula nga banna struggle era tusuubira ntujja kuba bawanguzi. Omubaka Nabira tuli basanyufu nnyo gy'oli n'ekyokola. Tukisiimye nnyo. Tusaba tutambulire wano. Uganda ey'awamu ye Uganda etambula era Uganda ey'awamu ye Uganda etambula ddala. Tusigale ku miramwa gyaffe tujja tereza eggwanga. Nabira Nagayi bwino amuggyeyo n'ebyama abireese. Kakati Mpuga ogamba ki? Mpuga ogamba ki? Kawedde mudda Mpuga tolina ky'ogamba. Ne bwe bakolako enkwe babadde bakumanyi, abantu babadde bakutegeera, abantu babadde bakugwamu, byonna buli ky'obadde okola kigenda kuvaayo. Nabira abyogedde. Badde yakasa mmeme. Njagala okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako naddala mu season oba mu weekend ebadde yakasa mmeme. Uganda mu kiseera kino eri mu masaŋŋanzira naye nga tutubidde okumala ebbanga. Tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze. Era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti y'oyo agenda okununula eggwanga, osanga okukyusa mu buyinza. Kino ekintu tukiyina nti no twalinako Ssemwogerere mu gy'ekinaana. Mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza. Ssemwogerere era yeyaddamu okuvuganya mu 96 era n'ayuza gavumenti eno. Naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato, naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo. Era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa Ssemwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe, ng'era advice tumala kuzijja ku ye. Bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano, Ssebaggala n'alinnya mukaawo, naye nga bw'omanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza, naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyo okumala ebbanga.
Besigye n'ayingira mu sizoni. Dr. Besigye bw'ayingira mu sizoni abantu 2 ne bamuwa nationally. Ne bwe twayingirira 26 ng'ebibiina bitandise olw'okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament. Bwe twayingirira mu 26 awo politics yali akyali balanced. Ng'era mu region tubala Alaso Muteso tubalayo gundi, Mwacholi tubalayo bagundi. Nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo mu kugatta omugatte Uganda esobola okuba nga yejja mu ddubi. 2011 ne tuyingirirwa akakundi ke tutaategeera gye kaava. Simanyi ani yakalonda, ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munnange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Suubi ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuga, Seggona, Namboze, Lukwago, bani abalala Kasibante, walimu n'abalaki. Nga balaba nti be balina okwogera. Abantu bwe balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisizza. Si bakulu baabika, si bakulu ba political party, naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwako. Baatulugunya ffe ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku radio n'ogendako nga balina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse. Gwe Nagayi mufulume. Kyova olaba nti akakundi ako be tugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi. Kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo nga bikuza politics ow'ekitegeevu. Kyova olaba nti bwe babeera mu DP baagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we bagisuula. Tewali yasuula DP wabula kakundi ako. Kati fe abaali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira tebayingira bibiina. Balina kusigala awo nga bawaŋŋamye be balina amagezi. Simanyi oba abagezi bagapimira ku ki. Kubanga bwe kiba qualification academics si be basingayo. No. Abasinga ku abo tebalina na masters, tebalina ki. Naye nga balowooza yensulo y'okutegeera. Abamu ne tusurvivinga akakundi ako ne tubeerawo. Besigye n'akategeera nga akatya akatambulizaawo tikayingira mu FDC naye n'akatongoza mbuke ekategeerera politics mu Buganda. Suubi ne bagironchinga mu 2011. 2021 bwejja weevu neereeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu eyali talina kakwate ku bibiina bya bufuzi n'akabonda ako nga takamanyi. Era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde sijja kwogera kye nagamba principal ow'ekitiibwa Ssentamu Bobi Wine. Mugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde. Nali simanyi nti ku magezi kwatudde. He knew what he was doing. Mwebaze Bobi Wine
okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi kati ye atandise obutundula. Waliwo abantu abamu abaakola embaga nga za biberenge naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo. Abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu. Kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali gugu. Badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka. Baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe. Tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa. Mutunuulire Bobby. Olwaleero atandise okuggyawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti ye ffe tusinga amagezi mu byobufuzi. Mwabisomerawa? Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka abato, do your thing. It's your season. It's your generation. It's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. But I want the older generation, the yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying foul. You terrorized the political elite in our generation. So you can no longer do the same to the generation of the youth who've decided to pave their own way. I want to say, ngawe bagamba, Mpuga nesu. Okubuuza ku bannayuganda okubalamusaako. Naddala mu season oba mu weekend ebadde eyakaasa mmeeme. Uganda mu kiseera kino eri ku masaŋŋanzira. Naye nga tutubidde okumala ebbanga. Tewali kiseera oba generation etabaddeeko na kuyaayaana kukyusa bukulembeze. Era nga buli myaka 10 wabaawo omukulembeze ow'enkizo ateekebwako amaaso n'atunuulirwa nti y'oyo agenda okununula eggwanga osanga okukyusa mu buyinza. Kino ekintu tukiyina nti no twalinako Ssemwogerere mu gy'ekinaana. Mu kiseera ekyo ne wabaawo olutalo transition paka gavumenti eno bwe yatwala obuyinza. Ssemwogerere era ye yaddamu okuvuganya mu 1996 era n'ayuza gavumenti eno. Naye mu kaseera ako twafuna obuzibu nti abamu bwe twayingira ebyobufuzi twali bawala bato, naye twamanya baani abali waggulu mu sizoni eyo mu kiseera ekyo. Era nze nga nyingira obwa kansala nagende wa Ssemwogerere kubanga mu kiseera ekyo yali mukama waffe ng'era advice tumala kuzijja ku ye. Bwe twayingirira awo ne wabaawo akacyankalano Sebagala n'alinnyamuka naye nga bw'omanyi nti waliwo ebintu ebyamulobera abantu nga bamuwuliriza naye ng'embeera y'ebyobufuzi temukkirizisa kubeera nga atwala ekifo ekyo okumala ebbanga. Besigye n'ayingira mu sizoni. Dr. Besigye bw'ayingira mu sizoni abantu 2 ne bamuwa nationally. Ne bwe twayingirira 26
ng'ebibiina bitandise olwo okusimba kuba 26 lwe lwasooka okuba nti ebibiina by'obufuzi biyingira mu parliament. Bwe twayingirira mu 26 awo politics yali akyali balanced ng'era mu region tubala Alaso Muteso tubalayo gundi Mwacholi tubalayo bagundi nga eggwanga lyonna musobola okulengera abantu abagenda okulembera ebitundu ebyo mu kugatta omugatte Uganda esobola okuba nga yejja mu ddubi. 2011 ne tuyingirirwa akakundi ke tutaategeera gye kaava. Simanya ani yakalonda ani appointinga akakundi okwo okuba nti nno ke kakiikirira politics mu Buganda. Nze mmanyi mu Buganda ekikufuula Omuganda kikaakyo. Abatali mu politics tumanyi nti babeera emmengo ab'ebitiibwa. Naye munange Besigye yajja ne tufuna ekintu kye baayita Suubi. Suubi ng'erimu quotes abambejja n'abalangira abalina okutegeerera politics w'omu Buganda. Mpuga, Seggona, Namboze, Lukwago, bani abalala Kasibante, walimu n'abalaki. Nga balaba nti be balina okwogera. Abantu bwe balonda nga bo balina eddaala kwe beerinnyisizza. Si bakulu baabika, si bakulu ba political party, naye nga bo bajja kubeera awo bannantagambwako. Baatulugunya ffe ne batugobesa nga akakundi ako kagenda ku radio n'ogendako nga balina kugamba abambejja n'abalangira ba politics batuuse. Gwe Nagayi mufulume kyova olaba nti akakundi ako betugamba okulengeza abantu bannabyabufuzi kikakundi akatandika okuvuma bannabyabufuzi n'okusojja ebibiina nga DP ebyaliwo nga bikuza politics ow'ekitegeevu. Kyova olaba nti bwe babeera mu DP baagisojjanga ne bagijjamu ebyenda ne bakola batya paka we bagisuula. Tewali yasuula DP wabula kakundi ako. Kati fe abaali mu FDC bwe balengera FDC ne bamanya nti eyo tetujja genda ne bakola omukago nga bo batabangulira awo mu masaŋŋanzira tebayingira bibiina. Balina kusigala awo nga bawaŋŋamye be balina amagezi. Simanyi oba abagezi bagapimira ku ki kubanga bwe kiba qualification academic si be basingayo. No, abasinga ku abo tebalina na masters tebalina ki naye nga balowooza lyensulo y'okutegeera. Abamu ne tusurvivinga akakundi ako ne tubeerawo. Besigye n'akategeera nga akatya akatambulizaawo tekayingira mu FDC naye n'akatongoza mbuke kategeerera politics mu Buganda. Suubi ne bagironkinga mu 2011. 2021 bwejja weevu neereeta Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu eyali talina kakwate ku bibiina bya bufuzi n'akabonda ako nga takamanyi. Era mu 2021 bwe nalabanga akabondo kasensedde sijja kwogera kye nagamba principal ow'ekitiibwa Ssentamu Bobi Wine. Nemugamba nti naye waliwo ekintu kize kitawaana politics wa wano nga ndaba kikusemberedde. Nali simanyi nti ku magezi kwatudde. He knew what he was doing. Mwebaze Bobi Wine okujja n'atandika okwabya obugugu obubadde bugulumbira mu by'obufuzi kati ye atandise obutundula. Waliwo abantu abamu abaakola embaga
nga za biberenge naye ng'ebiberenge byali bya bbeeyi mu biseera byabyo. Abalala ne bafuna emigaati nga keeki y'abakungu. Kyova olaba kibi nnyo okuyingirira omulembe ogutali guku. Badde nsaba ti abantu abadde mu sizoni ezaayita muleke omulembe gw'abavubuka. Baba bakola ensobi zaabwe bakole ezaabwe. Tudde wabbali tulabe nga tebalina gwe beekwasa. Mutunuulire Bobby. Olwaleero atandise okuggyawo bannakigwanyizi abadde beeziŋŋamizza nti yeffe tusinga amagezi mu byobufuzi. Mwabisomerawa? Who are you? Who gave you the qualification of governance and leadership that is constitutional? Nope. Abavubuka abato, do your thing. It's your season. It's your generation. It's your time to sort out the current political, economic, and social issues in the best way you can. But I want the older generation, the yester generation, to let the current generation try and sort out the issues of our nation without interruption from you. You're the first people who became a nuisance to the political progression of the region. And now, because the tide has changed, you're crying foul. You terrorized the political elite in our generation. So you can no longer do the same to the generation of the youth who've decided to pave their own way. I want to say, nga bwe bagamba, Mpuga ne Suubi. Webale nnyo yaliko omukyala wa Kampala District, omukyala Nabira Nagayi, n'obubaka obulungi bw'otuwadde n'okusomesa okulungi kw'otuwadde. Tusuubira nti His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lw'Abannayuganda ffenna, tusuubira nti Mathias Mpuga Nsamba ajja kwetonda atajja kuzzaayo ssente z'omuwi w'omusolo. Ne bwaneekaza ne bwaneekangabiriza kyagenze ku likodi yamenye essente z'abantu yaziridde era yaddidde essente z'omuwi w'omusolo takyalina kyazzaako. Kyenyinza omugamba n'okumutegeeza.